ogenda ku kitebe kya Nuupu, who are you? Wabadde ogenda kongani. Eddy mutwe yankoze bu. Okublocking abasajja abadde bagala okukuba. Mulimbye abantu, mufulinza abantu, muse talenti z'abantu, musanyiza obufumbo bw'abantu olwa kulimba, olwa kubanga mulimba. Nokera kumata nokola statement nokanti Eddy mutwe ave yakwetondere. Gwe sanu wa bastard. Eddy mutwe akwetondere kudiruki. Era kucho ago ino betondera trespass. Muzungana mwewuzira wali pirawo. Mulinga abagenda okusala embalu. Mweza wali budodi muzungo ba mweza wawunya mweza wali mauledi. Mungongota bungongo singa amaswera. Wabadde ogenda ku kitebe kya Nuupu ngani. Era kudiruki. Because omaze banga ngovuma Nuupu. Gwe kenyini ngokwata siwe nje tunuzamu no vola Nuupu. Tetuganyi wadde bagala okusembeza bana ekisinzira. Gwe nyine ovume gwanga Uganda ogamba nogamba tolina passport ya wano, toli mutuze wa mu Uganda, tolina mwadaka tasaketa kakale kajiko. Gwe nyine tugamba n'abaana bo si banna Uganda baswidi. Wabadde ozungana Uganda gyozunganiramu, wabadde ozungana ngenda ku kitebe kya Nuupu ngani. Bana mu muyigo kuba ku bantu abalina okubwa. Mwakoze ensobi nnene. Kabadde ketagane mukajja mu empale. Nemukasiaga olunyumoro kubanga omala kamba za kavera muwaso no kaita mu lunyuma kasta mu butama oba kaita mu mpewo oyizo gama kabati soba mpafu face yagulumire ningo enkulukuku oba kanywa butwa ozungo wumpuguma ononyaji bayi muina abantu nga babiri muina kubo basatu waliwo n'oyo mwana ayiwendu so yeito omwana w'omulalo oyo. Dakika biri mbundi waje no sare, dakika biri nga agenda ku Nuupu. Dakika biri simanyi tatange mwana wa mulalo, dakika biri ngo agenda ku Nuupu. Oyo muyiwendu soyo goba ayuwama luso ya atobana. Simanyi lwakyo omugulengo go temugusabula. Simanyi lwakyo mugulengo go. Ate abantu ombaje na bali so otalibwa mu. Era Eddy mutwe bwino kwegendereza nnyo. Nze nabagamba mwandi agadenya abantu nga bafulufiga abagamba nti lero nstandinze eno ngenza bwenti ne bwenti. Okusinga abantu aba pretending aba bantu babi nnyo bali dangerous. Kato yo musajja abadde ayagala alage nti no abantu bona njogera nabo basobola bona ngena bakyusa mu percent. Abala bafuula amadala okutisako be baagala. Timumukubi ali bubi nnyo government emuite mbo baba muite bamujjanjabe. Ebe nno munnange byagwawo Museveni yabibuuka. Yasinga kubikowa. Ate okuva muwozi oyo yajja mulaka temwatega kintu bayita muwozi. Muwozi no nonsense ne gwango oyinza nokunonya omuntu alifuga n'akubula. Ekupretendinga tekukyali ate osa ku appointment. Tebasobola kugikuwa. Kino kibaddamu. Mb'olumbe Nuupu bakube. Mbo balage mbo osobola simanya bokakoze tebasobola. Kuba bye byaggwawo. Bye mwakolanga ne mweswa eddalu ne mwewamba ne mugenda mu makoti ebyo tebikyaliyo. Kino kibaddamu. So omuntu obononye entalo ku bantu ngononye byenfuna. Bible ekugamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa. Musajja gwezzo tukokerako ebigambo nga wefula nti omumanyi. Noyogera bakafero besaakolako nabo besaaberako nabo. Noyeta kavuka kalinga eminya n'okantungako n'olumizanga bw'okamanyi wajja wano ng'oyagala kunnetondera nali njagala nkusibe kisiraani gwe. Ne difference yonkyagi na Yesu muyange eriwa. Ne difference yonkyagi na gwe. Kana wali ofukamira nga wetondera ki. Noite babukeja bakwate mu interview ngo netondera. Oba byali bitufu wachi wali wetonda. Buli jonvuma ngo student ngogamba bitufu wali wetondera ki. Twandikeze mu court nonyumiza court ye yagala bujulizi bwokka. Court ebe yagala bujulizi. Twandikeze mu court noito bujulizi. Nga wokakasa nga gulye munamba go waita mugwanne makako simanyi waleta bani simanyi mbonabelangane bani simanyi nakolanga nawe simanyi luddawa. Bananga abantu ne balumba peace mutuzo ne mumugamba nga gudo watasoma gudo watayina buyambi gudo wa ale bisikinta bakweta gudo mwantegedde gudo mwani mutegedde mujja kungama naye wayogera yes nze kye nayogera kyali kimu problem yange weine gudo element ya gudo ekwata chupa era kyankola bulungi ali miskino mwana mujja ke chupa kye kyale kizibu kyange mwana kwata chupa ngazanya ngali mu character yokubba
ngakuba wansa chipana gamba akasamu ne chipo yagala yes fine good and well ele chupa baji mujjako omwana ali mu good life omwana oyo asoma na bamutwala ku ssomero kyana ku mwabamu wabide mutasoma mujja kuswala kubanga tujja genda ku ssomero abamutwala ku ssomero tulaba lunaku watasoma watatenda linga class yeka nkubuze ko kasajja gwa katu akafutu balakali pakalinga mafundo gembwa wamwe bonna basoma ba family yamwe nga nawe kanyini wetaga buyambi fese kulinga kinje kikute bigere wetaga ko sikula bono we otunanga ekyumba kyembalasi gudo mwagazaaki muntu sonogenda ba miwano muntu mutuka mulwanye alien skin muntu sonogenda ba minister mbugudo tasoma uyagala kungamba peace mutuza wabo teriyo batasoma yeye minister wabana mwada mwonayo oto maina minister jo inagenda okubanye mwelabisa ne minister jo inogenda muntu ojimanyi mwali mwamanyiro lina chiwala ne mugane bu kamera ne mumenga ne mantala ne munyampirawo ne muunye bigere yava wali watamanyira n'oluzungu lwe lungi kuba si muganda kati wanonyeza peace mutuzo nomu wabera gude watasoma gude wali obubi gude wabera bubi batu mpisi mutuzo naga batu champion gude tumutwale kubana abali ku streets abana abali mu ghetto abetago obuyambi bwa government champion gude ina ne wasula ina ne kyali ayamba no kwambala ina ne talent jatambuliramu gwe mulaba okulopa oba gwe mwetaaga kubana abali ku streets kubana abali mu ghetto abatalina bwasirizi abatalina na kiddako government mwajivuruga bamwajifura kiri kasa walo foundation obulinga bu foundation simanyi foundation zo bwana buli bamwalina ka foundation ko bwana bwalabirira na buli oyo bwambala bigoye bivundu mutandikire ku daire Uganda ndaba naye yambala bivundu lwaki mwesira ku champion gura nane kyokulya bantu mwe mukoze katonda ebikolobero ebitonde bya katonda mubikoze ebikolobero ne kodi basula guda nane waswa ali skin ali mesaba na kutwala omwana yebweru wegwanga lwansonga ki ng'omwana alina okubeera ye mu kusomero mu classes yensonga ati alinya naye nnyonyi ne mugenda ne mwawabira omwana kalaba mwana msa fresh kid mukama mu stores omanyi katonda ko sobi ebya katonda bireke biba bya katonda bya kasali bya kaisari bantu mwa bakolimira mumanya nti mwakolimirwa kalota kola nsobi mwa fresh kid la jivu naita fresh kid la jivu mutawani wa Sudiri nze mukwano gwange nze la jivu sede za mpasira nga simanyi luzungu njoga lwe bitaka na %. Buli wiki buli mwezi la jivu natenda natwala uyo mwana gwe mwali mukuba gwe mwali mulwana o student fresh kid ale makusoma oma muka promotion kalonda bwato bwasitula abantu tolwa sawa yero mulwana alien skin nete mandi mongera kumuwanika eranze kintu makiri kimu neunya government ya Museveni neunya government neunya kibira cha NRM abeta ba mobilization abakuru ba ministers ba Museveni munde chikwata alien skin mumutwali ya Museveni oyo mwana kibira kyawo kida mutwala nga mujja kyobula abantu abasoba bakiwanda mwatukola bubinyo abayogera abakiwanda wa Museveni mbakuba mwakola bubinyo kiwanda yosinga mututenda mutu walizimu wakiri ngabera ali mu nkima singa mututenda mutu walizimu eno government ina sectors nyinyo arensi nza solo kuzikoda nga simu na bya bufuzi ate mwera bekigambo kimuti Museveni ye president we gwanga lino era buli muntu a meeting Museveni ogutali musa